Kati ne wano tugambe nti ebigere byakutunda mada ogiddeyo ddala erinnya eri abava ewaffe gye basinga okutegeera era oligiddeyo ddala anti bakaswiti temutuulako mu kifo kimu tosobola kubeera mu kifo kimu n'obeera mutebenkevu akasagazi kabeera kakuzuuza ne mukazi munnange amagulu gonna ne gakutunda kubona be gandi kutunzeeko ne gakusuula ku lujuuju ne gakusuula ku katamiiro jjobyo ebbanga lyonna obaddewo nga gwe toziika ate nga Abannayuganda baali bakwagala naye nga n'owoowulira nti gundi afiiriddwa wa tosobola kuziika wabula ky'osobodde okubalabikirako mu bbanga lyonna osoose kujja kulabikira ku lwansimanya lwani y'omutamiivu ey'akatamiira jjobyo sente y'omutamiivu sente y'abana abasajja ogirira mu nkukutu ne muvaayo ne muzinira mu lwatu abadde mwenna tasobola kubaleka kuba kana akaseera abadde yeetaaga enkubulutu n'enkubulutu y'abantu ng'anoonya baani abanaabaleeta era akomekeredde alina okukusikayo mu biteeteeyi alina okukusikayo wenna ozze weebwalabwala nga wenna towera naye ng'olina okuvaayo obeeko b'osikiriza bazze bakulabe okomekeredde byonna byewazimbidde ebbanga byonna bivudde mu ŋŋambo timbu oyo muhoozi alyako eyo ebbali eyo kamatamiiro gyabo bambi akozaamu eyo ebbakuli yakatamiira gyobo ne biva mu mbu ne bidda mu reality bakugjeeyo ojja olabikire mu lwatu naawe obeeko abantu b'osika awo ne kinzijjukiza olina akaseera wajja ng'ojjonkera omunayuganda gwe nga naawe oyagala oveeyo obeeko ky'ovumirira naye nga be Abannayuganda abababeeredde okuva from day one be Bannayuganda abayimirira naawe ng'ofiiriddwa omwana be Bannayuganda abanyolerwa wamu naawe ng'ovuddeko ezzadde be bamaama abayimirira wamu naawe mu kaseera ke wali osinga okubeetaagiramu gwe bw'ovuddeyo obatemye butemi bonna obatemyetemye magulu. Juliana Kanyomozi byeyongedde okulanda abaana tebalina bigambo biw'omugyali ensonga mwena mugimanyi nti yagenda ku misinde gy'omukulu yagenda ku birthday y'omukulu wali Kololo abaana bamulangidde ebiwanvu n'ebimpi ne bamulangira obutagenda ku nnyimbe bingi mbutaziika bingi nnyo bamulangidde naye mu bigambo byavuddeyo n'agamba nti nvuma onaaba oyagala nti olwo onaamala okunvuma okole ki era ye yabazzeemu ebyo ebigambo bye byabaanukudde abamulumba nti mumuvumi nga we mwagala mbuolwo kati onaamala okumuvuma ofuneemu ki naye nga byonna bigenda mu maaso kasooke nkuteerewo akatambi ako onomvuma fine, you'll enjoy it in that moment ojja kunvuma oyuze nga wembadde mugaka yuze naye when you're done bw'omala okunvuma then what's going to happen tuzaako ki so for me that's my approach to the situation musobola okunvuma wiiki namba oba omwezi kyonna kyemwagala but is that going to solve our problems? I want to just give you a little backdrop on my life, yeah? Sorry, mbadde nakyembaliriza wano. Yeah, mbadde ngamba. byonna biwedde era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo eno Kitokota si kisaanikire Kitokota nga si kisaanikire wakati wa Gloria Kebirungi wamu ne Luwi beeyogerera ebisongovu era nalabyeko Gloria ng'ate ekintu kyamaze ne kimulya n'avaayo ate ng'akaaba. Gloria Club ngamba Gloria Kebirungi gamubugumye nze Dawuton alippira ebitambula. Gloria yatandise olutalo ng'era ayogerera waggulu ng'alinga amagye ga America. Gloria n'asonga emmundu mu magye ga Russia. Kuba kuno ku TikTok teri atakimanyi Luwi akuba buli omu agatta TikTok namba yonna n'agikuba akakota. Gwe baba ojjukira Luwi we yajjira yagatta buli muntu ng'akuba
kakati Gloria oba yabadde alowooza ali mu mpaka za bbaala oba ali mu bbaala n'abatamiivu oba akola ki mukazi wattu kaawemule mukazi wattu kayeetyoboole mukazi wattu keemalemu ekitiibwa omukyala gwe twali tuwa ekitiibwa wano ho oba bambyadde amaze okunywamu kakiraabu naye ndabye avuddeyo ne yeetonda ndowooza essaawa nga nnyo emabega kati awo kitegeeza Luwi layita afunye wiini kitegeera kiruwi kiba kifunye wiini ate oyo Luwi baŋŋamba mukwano gwa Shira Price kate Shira Price mujjukire we yetizedi mwe mulowooza Luwi yawangula ki omusango bebe okulu olowooza awangulwa era mwe mulowooza lwaki mu biseera by'omusango Shira Price yagendako etizedi mwe mudde mwepankire kwaba abaana Luwi right oba Shira Price obaani kati Gloria wuno gakaba gakomba yatandise olutalo ate yeetonda ne weebuuza lwaki weetonda nga n'ebigambo gwe babyogedde ng'oli teyakuzzeemu maanyi g'etizedi ekyama Shira Price yakimanyi byebyo era mu bigambo bye Gloria bw'ati bwe yayogera ez'abantu abamu abagamba olaba waito neeyingiza mu nsonga za mirembe nga bino natebikutuukako guys. I want you all abantu abasinga simanyi oba simanyi butya bwe mutegeera naye I can tell you this nti nze natandika okukola ku MBC TV ng'obufumbo bwa mirembe n'ensambya bwaggwawo dda era nali nkimanyi nti bwaggwawo so n'ensonga eza nsomesa ekibaluwa ekyo weeziri you know sirina bufumbo bwa muntu bwe nayingiramu sirina bufumbo bwe nayonoona nabusanga n'okubeerawo tebuliiwo and also then ekyo nga kikyalinawo nze nstandinga ne mukwano gwange neoba toli mukwano gwange nnyo naye nga oli kyali wange woogwa wengwa sisuubira nti nina ensobi gye ndi mu kukola okustandinga ne mukwano gwange ku mbeera yaliwo ku internet ffe twali tulina omulwanirira. So all of you that misunderstood that and began ne munkolako olutalo lw'okunvuma mbuze nayo nono obufumbo bw'abali you're all wrong but you're entitled to your opinions sikyekindese wano olwaleero njagadde ku clearinga oba kugezako ku damage controllinga ku mbeera yabaddewo yesterday n'okwetondera mwena byenna disappointinze n'okwetondera family yange omwami wange my workmates n'abantu n'abandi close. I promise to do better next day. All the brands that I work with, this is not me, you know me so well. Right, we have video ate era n'amusomera yamulangidde ebiweererako ddala nga womumanyi Luwi ne wa Luwi we ayogera bingi eba naye abawala bawano ne bisympathy card ndabye Gloria kebulungi tearing and sobbing bitch please Who are you apologizing for? Because I tried to show you that oli kumpi n'omwana oli mu kuwogera ebigambo ebyenkana eggulu n'ensi ne bomu nga towulira. That is you. Gwe olowooza lwaki mu byonna bye wanvumye nze atawemula olowooza sazzeemu nange n'empemula kuba y'oyo yenze siwemula. You understand? I do not know why you're apologizing for who you are because that is you. Oli muwemuzi. You just lose like that. Crying, but no, you say, Banai, nkoye no kulayiro take Allah mbintu byekisiru. I'm tired. But you did. Stop lying. Mubantu bonna benyombye nabo the likes of Ramaba wala banji nnyo. Lwaki sirimbangako ne ngamba nti bannaye gundi yankubira n'ansaba ssente. Omuntu yekka yali anneewozeeko ate nga wadda mu bantu abagamba mbuya simanya yampa simanya yansasulira bills. I only said actually nze nawempa omuntu sivaayo kwesoma. Sichikola mpoziko ng'omuntu atayagala ku manipulating ansi jigambo bayabadampo bayabadandi so that is the only time I'm going to come out njogere ekintu wekityo like I bring something like that on table nawe ebyo tebyandivuddeyo kubanga tetweyinaako buzibu buli awo and neither did I even insult you that day as you state in the video mbuluwira iti namusanga nvuma I did not insult you I was like mwe bawala mmwe muddemu ak'obuntu mirembe tayinza kwawukana na nsambya 1 2 3 nga you guys have turned your back on nsambya. What if they get back together? So what are you gonna do? Mu buswavu obw'ekitalo ne muvaayo ne muwoza mbusimanya ffe we banaddawo naffe weetuli omuntu ali bw'atyo abeera just lose so you're now crying for what? Nga wali disrespecting nsambya tewakaaba.
You guys come on here, stop belittling people. Nemogere ebintu ebitali musa be mutayinaako magulu na mutwe. Ababagalwa na babiri mwali yonga mbuliringa beri ebigambo bye besuubiza. Bichibe begambanga. Kati gwenga gwensi yaleta gwe basembeza obusembeza. Ovayo tano tandiko belittling omusajja oli gwabadde yebaka kuba abaddamu ebakako. It don't make sense. Then the other thing, stop swearing. You guys lie through your teeth and actually katika ndaire kubanga nze ndi muntu wa kigambo kyange mundaze nti you guys do not deserve my time. Wallahi billahi tallahi okutya Allah wange Gloria gwe gwensembyeko mu violence wano ku media kuba mmanyi wendaira sijja kuyisa maso mu Katonda wange. I've been nsubiza makwano jange nsubiza kinesi subizanga ku Katonda. Wallahi this is my last time in violence. Last time. I'm done. You guys lie so much. Duh! Were you drunk? Because you said it. Gloria, you called me. It's not even a crime because I did not give you the money. I told you sigulira bantu mwenge ndi mukazi musiramu. Mu busiramu ogulira omuntu omwenge obanga agunywedde. I told you since kasha ne gamba maybe nja kwogerako ne lala. Over Casey. They too recall that day because the day you called is the day I told them. You know, Gloria called me. I was astonished because we weren't that close. We were just social media friends. We've never texted. We've never, and we were just there. Why would I lie to gain what? I spoke about a lot of people. Nayogera ku muchala happy home. Nandi mwekwasiza nengamba yali ansaba atenga mugagga. Lwacholoza sali mbirira je because mbo atundoloza na isobola kulimba mbu bana mami happy home ya newolako. No, because she did not do it. Nandi gambe otwamala okwawukana ne side chiki ye yaddamu nansaba. I did not do it because tachikolanga. It is you who did. Ato oli mukulayira mbu simanya okola sympathy card. Naye munsonyiwe. Simanya. And then people are in my comment section that, bambi okoza amazika g'abantu mangi. Bo bamanyi ekyo bansambye akabo bate yakaba. Badda ku bufumbo bwa munnaabwe ne babuteeka wansi ku ttaka. Ne bamu encouraging okukola ebintu eby'ekisiro ebiswaza. Tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Ffe tubaawo mpolampola munnange okuba nga tukutuusaako amawulire agatambula. Ono avuddeyo nayogera ku nsonga ya Justin Namere. Ono naturendinze nnyo bannnakibiina kya NRM era bo bamuyita sitooko mpya. Mbu NRM yafuna sitooko mpya. Naye ono alina kyamwogerako. I saw President Museveni ng'agamba applauding Namere Justin. Nga walanisa obuli yake n'obubbi. Ne Namere nga mubbi. Namere ani akusinga obubbi. Namere olabise mu cases nnyingi nnyo ez'obubbi. Naye ate empulira bakwebaza mbu gw'osinze okulwanisa enguzi n'obuli yake. Ng'ate abantu ba wansi eno buli omu akaaba simanyi Namere Justin olaba agafa abakyala waliwo ebintu ebimu by'otalina kubeeramu ebikolwa abaami okitegeera. Yes, nga byammwe mostly ng'oli mwana wa minister you have a name to protect. Era ebintu ebimu ne bibeera bizze nga bikunyigiriza waliwo bw'olina obisolvinga. But kino kyo ekyendeese wano olwaleero Namere Justin nga balina ebbaawe nze mmanyi bbaawe kubanga era yamutugamba nga bbaawe wange Ray. Era bwe baali bajja bameka babiri. Namere Justin yajja mu company. Nze ndi recovery manager wa Kan Investments. Investment kola mulimu ki? Batunda motoka. Enakawa. Kati Namere yajja. Nagula motoka ng'omuntu omulala yenna. Because emotoka ezo bwe ziba mu bond, ziba na units. Ntebe ekyali ya government kuba tenafuna namba. Namere yajja being nti mwana wa minister. There is that respect. Omuntu ena bawulira minister. Jaino okuwa. Najja ne bawe ne balonde ne batambula ne balonde emotoka. Era ne bagenda mu company mudamu office ne bategeeragana. Olwamala kirabika bambi nga bwe nkugambye nti being nti mwana wa minister era kyakulembeza. Abantu bano
n'ababika tukaita katambaala wala ebintu ebimu bye batafaayo nnyo ayindi n'ababika n'abagamba atya n'abagamba emmotoka zino nzitwala tugenda ndi mwana minisita tugenda kola mirimu gya president biri motoka kikaki kuliko Pajero IO ne safu yali ya mwami Pajero nga ya mukyala ng'omuntu omulala yenna era bulijjo emmotoka zitwalibwa ku bbanja era abantu ne babanja ne batajja era abajja ne tuyita mu mateeka ne tukola ki ne turecoveringa but ekyanamere I think she's even above the law because mwana wa minisita atayogera ne president ayogera ne genocide I think ye bwakirowooza but ku luno twagala abantu bonna bambi bafune justice tusooka tugende mpola tutunatuka ku justice ajja Nakawa ayingira ekibanda ky'omuyinde ekya Kandi mbamanya abo basajja baluddewo mu bizinesi abagamba nti njagala mmotoka naye sirinaako ssente essaawa zino nti mmotoka zizoba za president emmotoka azigulira mu mannya ge naye zigenda kukola emirimu gya agriculture taata we nga bw'ali minisita yes era president ali aweya bwe baawulira president njagala n'okulaga agreement eno ogisome bulungi yiino ondaba nti a non-refundable down payment of Uganda shillings 0 wadde nusu nekyo kampani negoing ahead nekwata mu nsawo yaayo nesasula gavumenti omusolo gwayo emmotoka esobole okufuna ennamba nammere bw'anaaba azza ogitwala aleeteko down payment ompolera bwe yajja okutwala emmotoka n'abagambye tugenda kola mirimu gya president immediate agenda tuweerawo ssente because this is urgent abasajja ne bakwata emmotoka nkugamba Farouk nga tewali wadde n'enusu 10 ku Pajero no IO ekisasuddwa ekikola atya n'akwata okukikola yakwata check n'agibawa ogiraba ya milioni 10.5 nga yeringa first installment gyakoze eki gyasasudde kubanga emmotoka yali ya milioni 21 so if you divide by 2 that is 21 millions n'abawa check kati I think yategeera nti teri ssente yes n'afuna milioni 5 n'akola ki nazireeta yes nezisasulwa omuyindi namugamba but we didn't agree this namugamba no I don't want you to bank that check I'm paying your money omanyi kati bakasoma bambi sibona nti baba bayaayi omuntu akikolera n'aleeta ssente n'akola ki kati Kani mbuuza lwaki teyateekayo cheeke eno Kandi negaana oteekayo cheeke ya milioni 10 ne mukwata 5 okitegedde first of all bakwatako 5 secondly ompulira ye mwennyini yagamba nga temuteekayo cheeke eyo ndeeta ki ssente kumbe she was buying time check expiring yes who is Namere lwaki temutuwa ssente zaffe mutuwe ssente zange nze nja kwogera linnya Namere mpaka lwe bamampa ssente zange bwe batebagala mwogerako bampe ssente zange nze banzije mu ddiiro buli wemmanja bawoza mukyala Jeni Balechi ali mukola ku nsonga zo mukyala Jeni Balechi ali mukola muganda wange mukyala Jeni Balechi embeera y'abakazi ogimanyi mwe mukama yabasuumusa ku ddaala ne mubanga mukolera mu office naye ffe tukolera mu nsaalu tukolera mu ttaka gye mutulumba mwaba office gye mutulumba ffe abantu b'owansi ne mujja ne mutusaba emmwanyi zaffe muntu kyasobola okukwata emmwanyi za milioni 15 n'azikuwa ne munoonya akalulu n'otuuka okwagala okumusasula n'ogamba mb'okyetegereza lwaki temwetegereza nga yo tusaba emmwanyi ddala nga oli mukazi muzadde abaana bo basoma abaana bo balya n'omanya nti wali omukyala eyagaba emmwanyi za NRM okuva mu gw'okkumi n'ogumu nga mulonda akalulu mugenda kulayira timunampa ssente zange mwagala neeyo kyenze nsobola n'okuwanuka waggulu ku kalina kuba sikyalina kyenzizaako ebintu byange ebbanka ebitwala abaana bange tebasoma situkyalya tusiba tunoonya kiddako tetukyamanya abantu bonna bwe bamanya nti abo ba NRM my dear Sebo President ow'ekitiibwa Mama Anita Amongo twawulira nti Justin Namera akuyita maama tugambire ku muwala wa amanye gye yajja obuwanguzi amanye obuwanguzi gye bwava
olwatuuka yagendanga okuba campaign fuso ye mwanyi mutwalo nga zalipootinze dda ate nno ku sipiidi mukwano geza okole ensobi kubuleke omutino ogumu oba oyiseewo wadde eddakiika akuwerevu n'ebyo byonna ne tubigumira munnange nze omuntu bw'aba nsinga mmanya nti asinga ate kkiriza nti ono simwagala naye mwetaaga of all people nze nasobola okera ku makya ne ngamba kampole NRM naye lwaki temumpa ssente zange mwagala nkole ki lwaki mwagala okusiga obukyayi mu bantu fe abantu bewansi mu budde bw'akalulu mweffe be mwetaaga abantu ab'owaggulu simanya office of agriculture office nabo tuwulira nti bakola emmanyi lwaki temwagenda eyo ddala era ne munoonya ffe be munabba sebo ow'ekitiibwa nsaba bwenkanya nsaba ssente zange nabawe emmwanyi emitwalo 15 oyo n'agwikiriza kufa abapama mu nsiko ayinza okuteeka ekitiyo nabbabbiiwo talina kyatabba ye kabinenti empya ye kabinenti empya kagenda bajjootuka ye kabinenti empya kati bw'akusanga ng'opama ayinza okutega ekitiyo n'atwala obubiibu oyinza n'okugenda nabba akalira ku mwana omwana omuto omuwere ne maama n'akasala n'akabba nga tewali ategedde buli kimu asobola okukibba omwana oyo ye kabinenti empya ey'abaami naye munaye mukulu yamutendereza nti yasinza okulwanisa enguzi tetulina buzibu nammwe mugende mu maaso n'okuwuddiisa abannayuganda ensi esirise abantu batono ababyogerako tusuubira okubyogerako nga ba religious leaders religious leaders manyi waki abantu abo nabaliisa emmana ne mugamba penge bantu ba mukama teri muntu wa mukama kyova olaba zonna embwa we zirola zidduka mu Amerika zijjanja bakola ebyamagero nate baluwande basobola bo okwewonya tewaliyo muntu wa mukama gana mukama ezo zonna mbwa embwa ezo zaalabwa wano nga zigenze wa Museveni munno bw'omuyozaayoza mbu okuwangula akalulu enkeera ne zitwala enfaana mu nnyumba y'omusajja muzigenze simanyi kwogerezeganya na babbi omusajja nga tali yali mu kudduka akakiiko akagatta abakulembeze ab'enzikiriza bakitaffe mu Katonda bakwate kuba mu bumenyi bw'amateeka nga mbadde presidential candidate ne banumbe waka ne bajja ne okujja waka nga bazze kuwoninga mukyala wange why bawa ayagala okujjako government nabeera playing with them tewayitawo saawa 24 tewayitawo na saawa 12 ne balumbe waka mu ntebe zennyini ze baali batuddemu ne batandinga waka upside down ne baweebuula mukyala wange siwulirangako ddoboozi lyonna webale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo